era nga kawungeza akolwaleero tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka e Buddu nga tuli Villa Maria ku ssomero limanyiza nga St. Teresa Girls Senior Secondary School. Essomero ligenda kujaguza emyaka 10 nga liri mu nsiike y'ebyenjigiriza. Tuzze okulaba St. Teresa Girls Senior Secondary School ekoledde ki ensi ekula mu myaka gino 10 era mukadde kano kenyini tugenda kusinkana abayizi ab'ettendekero lino tulabe biki bye bakola ebyo ebisobola okubafuula abantu ab'omugaso mu nsi. Amanya gange nze Najjingo Martina nga ndi mu senior 1 nga nsomera ku ssomero lye bayita St. Teresa Senior Secondary School Bwanda. Wajja okusomera ku St. Teresa wajja bamanyi okutunga? Nali sirina yadde n'ekirowoozo. Nga tolina yadde ekirowoozo? Kati ekirowoozo wakifuna oti? Bwe nasanga nga waliyo workshop gye batungira engoye era ne batuleetera tisha n'atandika otuyigirizza. N'otandika okutunga? Interest wagijjawa? Walinaku ebirala by'okonga atunga? Mama wange yali ayagalanga nnyo okutunga ebitambaala era ng'abitunga. Nakati akyabitunga? Yali abiwummula kubanga yafuna omulimu mulala. Yafuna omulimu mulala. Kakati kiki ky'osuubira okufuna mu kutunga? Bwe naaba njize bulungi okutunga nsuubira okutandikawo bizinesi naddala nga mpumudde nga musinya fovak. Bagamba abatunga ebyalaani bye basoma kituufu? Tekiba kituufu kubanga bw'oba oli mutunzi ogendako ne mu kilaasi n'otuula n'owandiika. Otegeeza bye musoma wano ne mukiza omubiwandiikamu? Tubiwandiika. Mubiwandiika? Kizibu ki ekisinga ky'osanga mu kutunga? Ekizibu ky'oyinza okusanga mu kutunga empiso ng'otunga eyinza okumenyeka oba n'ekufumita. Kati omuntu muwabule ayagala okuyiga okutunga okwewalamu empiso mu kufumita? Ng'ona ayagala okuyiga okutunga olina okwegendereza ng'okola ebintu byo. Bangaye mugenda kweza emyaka 10 kituufu? Kituufu nnyo. Kati nammwe abayiga okutunga kiki bye muteeseteese okunganya? Nganya October nga tuweza emyaka 10 tutegeseeyo ebintu eby'enjawulo, engoye ez'enjawulo nga shopping bag ze bakozesa ogenda mu butale okugula ebintu n'engoye endala nnyingi. Bazadde baffe abalungi mwenna abanajja ku lunaku lwaffe olw'okujaguza emyaka 10 tubasaba mujje ne ssente mutuwagire ffe abatunzi. Abaana abali eyo mwenna bakubiriza mujje musomere ku ssomero lyaffe lino eddungi St. Teresa Girls Essence Bwanda eri ku musingi omulungi. Erinnya lyange nze Nakanwagi Joan. Ndi mu senior 1. Somera ku St. Teresa Girls SS Bwanda. Fe wano kye tuliko tuli mu kutunga. Naye okutunga kwe tutungisa ngalo n'empiso. Mwamera okujja wano mwali mukimanyi bakikola? Nedda twali tetubimanyi tubiyigidde wano. Nalaba nga abali mu kilaasi za waggulu form 2 form 3 babikola nange neegomba neŋŋamba buli boolwo nange nditunga nga ndaba bakola ebintu ebirungi nga bino nange neegomba era twali awo ne batubuulira subject zetugenda osoma mu kilaasi nagenda olaba fashion and design nakyo kwekiri neneebuuza fashion and design byebiki neŋŋendako mu ezo kilaasi za waggulu abansingako ne mbabuuza ne baŋŋamba kwe kutunga naye baŋŋamba okutunga waliwo okutungisa engalo n'okutungisa ebyalaani era ne bagamba tusooka kutungisa ngalo we tuyiga okutungisa engalo nga tutunga ebintu by'enjawulo ne tulyoka tudda ku kyalaani ne tulyoka tutunga okutungisa engalo empiso zifumita ye ate n'empisa ezo buntu butono nnyo bwangu nnyo bwakubula oba nga teweegendereza ate empiso oyinza obeera nga wano wetulye ng'ate empiso endala okugijja wali walako n'ewookolera kati
weetaaga okwonoona obudde ate ogenda oleeta endala ate empiso zimenyeka. Waliwo okubeera ng'ekintu ky'otunga kikaluba empiso n'emenyeka. Nze kiteeteyi yatulaze yatukubidde sketch ku blackboard n'atulaga ew'okutunga engeri gye bakisalamu yatugambye jjo leero n'ekitunga ekiro mu budde bwange obw'eddembe leero ku makya mbadde nkimaze neraba wala nnyo kubanga olaba nga wenkoze luno olugoye walayi wendutwala ku dduuka oddutunda ekitengi nakigula gumu kitundu empiso ya 3 wuzi za 5 naye nsobola okitunda emitwalo 3 bankoze amagoba. Omuntu gwe neegomba nze ŋŋanze omuntu neegomba n'abakyala maama n'abagereka neegomba okubeera nga ggwe neegomba okulabako maaso ku maaso era nkimanyi nga nzikiriza luliba olwo nja kukulaba era luliba olwo osanga bulamu bw'ensi eno nange ndibeera nga ggwe era njagala kutungira olugoye nga byonna nze mbyegulidde ng'ekitengi nga nze nkiguze empiso byonna biba nga byange kutungira olugoye nga ndukoze mu kitengi nga lwangalo naawe mwennyini osiime gambe weewaawo. Abazadde mwenna abali eyo ffe abaana b'oku St. Teresa essomero lyaffe ligenda okukuza emyaka 10 tugenda gikuza nga 4 Oktoba tubayita mujje mu bungi mulabe ebyenjawulo abaana bammwe be bakola nkakasa mujja kusiima era bwe mutyo mwongere n'otuwa abaana temujja kwejjusa. Amanya gange nze namanya Karen ndi mu senior 2 Green nsomera St. Teresa Girls SS Rwanda. Interest nagifunira wano ebintu byasooka okunnema naye nga nalwana nnyo nti nfune interest eyo nyige niitingi era nagiyiga kati mpulira nina passion eyo. Mpulira mugenda mujja kuza 100 years kituufu. Ye kati aba niitingi mutegeseeyo kikimutegekedde abazi tubategekeddeyo scarf eya green and white designed St. Teresa Girls SS Rwanda. Mugenda bibawo? Ye bibawo tuba twagalamu interest ffe abaabikola tuba twagalamu ku interest kubanga tuba tuwaddeyo amaanyi gaffe gonna ge tukozesezza okukola esweta. Abazadde gye muli tulinayo amasikafu ge twabakoledde galiko St. Teresa Girls SS Rwanda kubanga tugenda jja kuza emyaka 10 era mujje buli sikafu ya mitwalo 3 ku 4 Oktoba mujje tugenda bakolera ebirungi. Mpitayo n'abaana eyo aba primary abali eyo amasomero agali aga primary agasobola okujja bajje tujaguze fembi emyaka 10 kusomero lyaffe wano n'abaana abali aba primary bajje wano kubanga tugenda yiga emikono ebya meeting ebinaabayamba eyo nga bakuze. Nanseko Benta senior 4 eno ya food and nutrition wano kusomero tukola tukola ebintu ebyenjawulo tukola half cakes tukola chapats kati omwana wadde ewaka abe asobola kubikola nafuna pocket money oba nayambako bazadde be ofuna school fees. Faba food and nutrition wetwatunuddemu twalabye nga zennaku abantu bangi ebivaavava ne fruits bazivuddeko netusalawo tubakolere vegetable salad ne fruit salad kubanga ziyambako omuntu okulanga omubiri gwe mulamu. Ayagala test bweri n'abayagala ogula nawe wekirize. Mu Uganda ni bw'olya bw'oyagala okufumbirayo olumwe era ogenda bw'oyagala mufumbira ki? Kabaka. Kabaka? Yes. Oyagala mufumbira ki? Njagala mufumbira oluwombo lw'enkoko
ne amatooke. Mugambe direct. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze Nanseko Benta okuva emitala Marian Pigi, njagala mpe omukisa sobole okufumbira oluwombo lw'enkoko n'amatooke ne ka stir fried nakati. Kabaka oyagala mufumbira kaki? Stir fried nakati. Osomerawa? St. Teresa Girls SS Rwanda. Tuli ku BBS Final, tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu, program ensi ekula. Abaana tulabalabye bye bakola. Katuwummulemu ate era tukomewo. Nkulisaayo mu kuwummula ne nkujukiza nti oli mu programu ensi ekula nga tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu era nga tuli ku ssomero lya St. Teresa Girls Senior Secondary School Bwanda bateekateeka emyaka 10 tulabye abayizi bye bakola. Katugenda kusinkana omukulu w'essomero lino atubuulire enteekateeka gye bakuttemu abaana mu myaka 10 eri ensi ekula. Sister Betty Namwazi, head teacher, St. Teresa Girls Secondary School, Rwanda. Mu myaka egy'emabega, mu mwaka 1925, abazungu bajja mu Uganda muno. Kati mu kujja kwabwe bagenda okulaba omwana omuwala tafiibwako, omwana omuwala ali awo okujjako okufumbirwa, okuzaala n'okubeera awaka. Kakati ne wavaawo omuntu omu, Bishop Stenseera, n'agamba abaayi, ensi egenda kwonooneka eya Uganda nga temuli baana bawala abafiiriddwako ate mujjukire nti ebyenjigiriza byali bikulu mu mawanga ag'ebweru kyokka nga ne wano kiba kirungi. Kaakati kwe kufuna chance oba okufuna omukisa ogwo ogwajja ne bagamba katutandike essomero lino ery'abaana abawala erigunjula abaana abawala mu 1925. Neyanza nnyo ssebo ng'oggyeko ebyenjigiriza ebiyigirizibwa abaana abaala mu masomero. St. Teresa Girls Secondary School e Rwanda tusesira ku masomo amalala kankuwa ekyokulabirako ng'ebyokulima ensuku muzirabye kubanga bano baana bawala omukyala atamanyi kulima mu nnaku zino taba mukyala balima ebintu bye beeriira ne wandibadde ebimu tubigula naye ng'ebisinga babyerimira. Tusesira ku kulunda kati enkoko lwaki wandibadde ozigula ku ssomero ate nga musobola okuzeerundira ebyo nabyo tubifaako. St. Teresa Girls Secondary School Bwanda omwana omuwala atamanyi kutunga kubanga n'engoye bwe zibeera nga ziwulise buli kaseera twala mu ttawuni bakutungire nedda omwana alwetungira batunga balima balunda n'ebintu ebirala bingi. Ku ssaawa zino bwe twogerera ebyenfuna by'eggwanga bizibu n'olw'ensonga eyo bwe bibanga ebyenfuna bizibu kitegeeza n'ebyensoma bigenda ne bikalubamu. Abaana gye bali bangi bandibadde bajja ne basoma naye tebasobola kubanga essente entono. Ekisinga okutusoomooza nga St. Teresa Girls Secondary School Rwanda kye kizimbe ekibeeramu computers n'ekizimbe ekibeeramu ebitabo ye library and computer. Yensonga lwaki mu kujaguza emyaka gino 10 twasazeewo ne tugamba katuzimbe ekizimbe ng'ekizimbe ekyo kuliko library akuliko ne computer. Kituyamba abaana baffe okubanga bafuna omukisa nti buli mwana bw'ayingira mu computer laboratory asobola okubanga ali ku computer yiye ate nga alina space emala. Library ne computer room mugirabe tezimala ku baana be tulina. Ensonga lwaki twasazeewo tugulewo ekizimbe tukizimbe bulungi nga kijja kuyamba abaana baffe okusoma obulungi ebya computer ate mujjukire curriculum yakyuka bwe muba temulina computer bitawanyamu si ebiri ebyaffe. Kati ne library ebitabo ebyenjawulo ebiva mu bitundu ebyenjawulo biyambeko abaana baffe okuyita obulungi. Abazadde mwenna abali eyo ng'olina omwana omuwala agenda mu senior 1 kati ku ssaawa zino ali mu P7 tugunjula omwana omulamba ennaku zino byawufu ebyamagezi bituufu era tubifaako naye ate ebintu ebirala obuyonjo eddiini empisa omwana amuleete ku St. Teresa Girls Secondary School Rwanda togenda kwejjusa kubanga byonna tubifaako agenda okuvaayo nga muntu ajjudde nga muntu mulamba. Omukama atwagadde nnyo era atwagadde nnyo tatwagadde ffekka atwagadde n'abantu abalala. Tuyimiridde ku jjinja eryasimbibwa abantu ab'enjawulo kati nno nga tujaguza emyaka 10 nze nno nkowoola abazadde bangi muweeredde wano abaana nze nina wano emyaka mitono naye ku myaka 10 bangi bazze nga baweerera abaana abazadde mbakoowoola
mujje tujaguze ffenna ate nagamba ki ku baana abasomeddewo ba old girls, the old girls of St. Teresa Girls Secondary School Rwanda yonna gye muli. St. Teresa nezadde abaana bangi mu mitendera egy'enjawulo mu gavumenti ey'Emmengo n'eyo wakati sigenda na kwatula nti obaani gye muli bangi, abali mu bizinensi muli bangi, abasawo ba engineers sigenda kubamenya mwenna, naye nga bafunako ku mulandira gwa St. Teresa ng'ennaku z'omwezi 4 nkukoowoola. Waliwo n'abasajja abawasa baana abaava wano muli eyo muli bangi, abako bange mwenna mbakoowoola. Mujje tujaguze ffenna abatwagaliza ebirungi bingi bye tufunye, si lwakuba nti tuli balungi nnyo, nedda tugezaako, naye kubanga abantu abalungi gye bali. Mwenna mbakoowoola mikwano gyaffe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi mujje tujaguze ffenna. Mu myaka gino 10 ekitundu ky'e Bwanda kyonna, Villa Maria, Bukalasa, Katigondo ne Masaka okutwalira awamu benyumiriza mu St. Teresa kubanga abaana abavaayo, kubanga nabo bangi abava mu kitundu kino abali wano balimu enjawulo. Era omwana amulabirawo nti yava ku St. Teresa Girls Secondary School Rwanda olw'empisa ennungi eziriyo eziva mu baana abo nga bazze gye bali. Kyokka ekirala naffe tugezaako okugendako mu bitundu ebyo okulaba ku bantu baffe. Mbanga sidde n'okuva kati twagendako e Masaka ne tuyonja ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ne tuddiza ku community ne tuddiza ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka ate n'abaana baffe ebiseera ebisinga bakuŋŋaanya katono ke bayina ne tugendako malwaliro ne tuyamba ku abo abateeyamba. Akatalekeka nsooka nakwebaza bangi abatubeereddewo, bangi abatwagadde nga mwagadde St. Teresa. Emabegako awo twakola ebijjulo 2, ekimu kyali Kampala, ekirala nga kiri Masaka. Mwajja ne mubeera naffe ne mutuwagira nga temweganya, si lwakuba nti nno ffe balungi ennyo, nedda, naye mwatwagala nga bwe tuli ne mutuwagira. Mbeebaza abazadde bange abalungi abampa abaana bennina wano, mbaleera n'omutima gumu kubanga nkimanyi nammwe munjagala. Mbaagala nnyo, mbasabira mikisa myereere, Mukama bampeera ebirungi. Omuntu eyeetaaze okwongera okumanya ebikwata ku ssomero mu butuufu n'okujja nga tomanyiiyo, ennamba yange eri bweti 0705553882, eyo ya Airtel. Eya MTN 07875765 nga mmaliriza BBS Terefayina eyaffe eya Ssaabasajja Kabaka. Mwebale kutwagala, mwebale okugunjula omwana omuwala nga mumusaasaanye eno n'eno nga mumulaga mu bantu bonna nti mwana mutuufu, mwana mulungi, mwana asobola okuyamba eggwanga. Mwenna abakolayo mbaagala nnyo era mbaagaliza mikisa gya Katonda. Nkwebaza bwe tubadde ffenna akawugeza akola mu programu Ensi Ekula, tubadde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu nga tuli ku ssomero lya St. Teresa Girls Senior Secondary School e Bwanda. Tuzze ne tulaba enteekateeka gye bateeseteeseemu abaana bano mu myaka 10. Ettendekero lino genda kujaguza emyaka 10 ku lw'omukaaga nga 4 Oktoba. N'olw'ensonga eyo abasomerako mu St. Teresa Bwanda, abayiseeyoko, abalyagaliza ebirungi, bonna babalindiridde. Sijja kusukka wano wabula okubagaliza ekiro ekirungi. Ayi Katonda kuuma Kabaka.